kulowoozaako omuntu atuuseeyo n'olowooza nti omulimu gw'okola tegukuwa kyoyagala ne tulowooza ku myaka gino nti omuntu bw'ava asobola okutegeera ebintu ebibeera mu class wali sijja gaana jjajja munnange tetuyinza kukusomesa kwaba bambi munaatusonyiwa abakulukulu kwa bino ebintu byetaagamu obwongo nga tolina pressure tolina stress oli ready okutuula oyige ng'ekintu kiga okuviira ddala mu bwongo obwo n'okumanya nti ebiseera ebisinga nagambe tutunulira nnyo abavubuka abo mu coffee industry babakulukulu abo tubadde tubateekateeka kugenda mu nnimiro kutukolera kisinga tukikozese nze ekyapa ky'ettaka sooka okirekeyo ekyapa ky'ettaka kirowoozeeko okuteekako emmwanjo nasobola naawe okufuuka wadde tugenda kuwa amagezi naawe tusupplying ekofi kuba tumwetaaga mu industry eno bw'ogezaako okutunda ekyapa ate okujja wano oba oyonoona Coffee Academy nazze kusoma omanyi bwe tukula ebintu by'okusoma tubikyawa oba tokyayagala nnyo okusoma tokyayagala nnyo bintu bikugira bikumenya omulimu guno gwa barista guli gutya intex ntwala okubajjukiza nga bwogambye ka vidiyo kano okatereka musimu osobola okakozesa ng'obujirizi okugamba nti benawa sente zange bagezezaako okukituukiriza nti baabaana wano baalikodinga ne batugamba bagaba kino na kino kyekisinga obukulu kuba tulina ensobi bannayuganda gye mukola notabaako nawakuddukira ng'ogamba be bano bennyini kwa ofiisi bazikola enkya abantu ne bavaawo ne baddukira ddala nga tokyamulaba kati buno bwe bujulizi obusooka abo tugamba disika ebyo nno munayo bisanga ku Roast Coffee Academy temugamba nti sibaagaliza. This is a very big offer for you guys out there. Coffee oba being a barista right now kiri ku market. So gwe omuzadde abadde tamanyi ku bwa barista nkakasa olwaleero ofunye kyekisinga okubeera ekirungi. Muleeta abaana mubasomesa emirimu gy'omutwe, emirimu gy'omukono. Omuntu abeera awo ng'alinako ko omulimu gw'amanyi nga ne bwe bamugoba nga ne bwakeera ku makya sente nezimugwako nga akozesa mukono bwati n'abeera nga atakola ki asobola okwebbulula ennaku zino okugenda tukedde ku kacaayi ku kakofi ndozolaawe tunekanikanye twambadde ka brown tuli ku Roast Coffee Academy. Abantu bangi muze mumbuuza Hadija ogenda otya ku Roast Coffee Academy o applying otya omulimu ng'omaliriza okukola koosi requirements kyezeetaagisa so olunaku olwaleero tubadde tulina okubeera live ku Facebook yaffe oba oliawo ne ku TikTok naye tetusobodde tugambye katuba recordingire vidiyo eno such mugitambuza mugisharinge musalemu parts ze mwagala ate mbeere nga mumanyi ebisingawo ku Roast Coffee Academy. Ndi ne senior barista omwami Nobas njagala beere nga tweyanjulirako olunaku olwaleero ate atubuulire bimu ku ebyo ebibuuzo bye mumbuuza bye njagala ombuuza olunaku olwaleero nsanyusa okulaba nange okusangaadde ekibuuzo tuli wano ku Roast Coffee Academy nga bulijjo ku makya ga leero tukedde mu kacaayi engeri nti ffe tukola kacaayi kano nga tunekanikanye mu yunifoomu yaffe eno oba wakajja wano gy'osobola okwambala n'ogezaako okupracticing amanya mu bufunzefunze nze Nobati ava ku Roast Coffee Academy barista agronomist oba roast master ago gonna amanya gampeebwa okusinzira ku byensobola okukola n'ebyenjawulo byensobola okugattako gw'omulungi asobola okujja ku Roast Coffee Academy n'obifuna mu full package era n'osobola n'okubaako kyogatta ku Uganda eno nga ffe kituli mu kukola nentwala omukisa okubajjukiza nti nga Lumores October twabadde mu International Coffee Day era mukulikeeyo mwenna abagezezaako okujaganya olunaku olwo watutunulira embeera ezza abavubuka ku maapu n'engeri yonna omuntu yenna omwana omuwala gyetusobola omwegenjinga mu industry ino okubanga tusobola okuzimba Uganda ey'amaanyi since coffee kyekyetunzi kyetuyina ekiddirira oyo gwe mulowooza okusima abantu mwenna gwe muyayaanira mu nsi eno naye nga coffee kyatunzi ky'amaanyi kuba mu statistics ze twagenzeemu mu majaguza Uganda twatuuse ku ntikko nga ffe ba number one producing robusta coffee then mu nsi yonna oba mu Africa tuli bantu bakubiri mu producing robusta Arabica ne robusta coffee Commonwealth ensi zonna ezo ezitwalibwa King aliko King Charles tuli bantu abasookeera era ne mu nsi yonna tukwata ekifo kya 8 so omulungi ali eyo lwaki tewenyumiriza mu kyosobola
okuteeka ku nsinga Uganda bwe tulima coffee. Yes. I'm so proud of him. Muvubuka muto naye alina knowledge nene nnyo naddala ku coffee. Yasomereyo mu Harvard. Wempulidde Mr. Fadi agambye wasomera Harvard University. Natuukayo naye ntandika okusoma coffee nga ntandikira mu kampani ez'enjawulo kuba kuva buto bwange nakulirako mu kampani agitegeera bagiyita Yuga Coffee. Nenvaawo ne ngenda ku New Cafe, ezo zonna kampani waliyo ne zikyagalanyi. Ezo zonna kampani za coffee. Nzija nkimalira wano nga bagamba ekisinga obulungi okisanga ku kampani esinga obulungi kuba kampani eno yesinga kuba egezaako okukutunuza nti bw'ova kukulima kofi eri wansi waliwo gye kiggwera eno okutuuka mu kikopo wano leero ku makya kyendi mu kunywa kitegeera kati bw'otakirowoozaako ekyo munange ate awo mba sikutegeera kuba tugezaako okugatta value ku kofi mu mbeera yonna tuleme kumu exportinga nga ali mu raw material since tusobola n'okumutuusa ku ssa lino ne tumukolamu ekyamakulu okutwala okutumira abayizi baffe bonna abayise wano ku Coffee Academy na buli muntu ali mu fraternity ya coffee okugeza nga UCDA abatutwala Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries kosa ne Uganda Research Institution gezaako okumprovinga mu coffee waffe tuba abasinga katale okusinga ensi endala oba okukira ku nsi endala ezo nentwala obuvunaanyizibwa n'okutumira media fraternities nga HK Media esobodde okumanya amazima n'ekyokugatta ku bavubuka kussa n'ab'enjawulo abo abagezaako okukirowoozaako okuweereza abannayuganda ebituufu n'okubajjukiza nti ebyemikono bye bisinga si kusoma kwokka n'okwata peeni na kalaamu wabula osobola teeka kikummeeza kyekisinga obukulu osobola okukola ekyo kyetulowooleza abazungu okukola ku kofi waffe netukikkakkanya wano ne tuba nga feera abakulembedde mu mbeera eyo lunaku olwaleero okubanga tutuuse wano okubeeyanjulira nga Roast Coffee Academy era abafaayo okulowooza ku Uganda ng'ekukula gye bayita Pearl of Africa nitugezaako okumanya nti kofi bw'omuteeka ku level eno ofuna ki oba abavubuka bagaseeko ki kyekirungi kye tulimu kukuleetera leero olunaku lwaleero. He's a professor. Kyova olaba nti ebintu bino naddala mu kofi kyova olaba ebintu binene ebya kofi abimanyi nnyo watandika okunnyonnyola tayagala kubeera ng'amala naye nga ngenda kubeera mutwalirawo obutereevu ku Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy nga wonaawulira nti academy yonna ekutraining okubeera barista. Barista kyeki? Barista abantu bawulira barista tebamumanyi bayinza okugamba nti oba barista akolaki oba akola mu supermarket. Kakati omuntu ayitibwa barista mu mbeera ennyangu yangu era n'okugezaako okusootinga ensonga zino barista ye muntu nga nze bondaba ama barista professionally barista ye muntu akola mu coffee shop okusinziira mu mbeera eyo nti asobola okukola juices asobola okuservinga asobola okuhandlinga customer n'amanya customer mukutte ntya muservinze ntya customer muwadde ekyo kyasinga okwagala then n'okumanya nti wenkolera kuba muguno omulimu obuyonjo kyekisooka kwanandiyagadde nga sinakutuusa eyo barista mubufunzefunze tusalako ebiseera ebisinga ne tumuyita cleaner kuba mu mulimu guno osooka kweyonja gwenyini n'oyonja ekifo wooli n'ebyogenda otuusa ku bakasitoma bebiwoomu kuba tujjukire emmwanyi eno mu buli ango gy'ogiteeka esika olusu olutaba bulungi kuba bw'otaba muyonjo tojja kusobola kutuusa kasitoma kintu kiyonjo oba kiwoomu ngamba mu abeekuba obuwoowo si kyekisinga wabula weeyonje olusu luno oleme kutuuka ku kyayi waffe so barista ye muntu asavinga abantu kacyayi kano ak'abazungu kajuyisi mu mbeera yonna nti osobola okukanywa n'owulira nga emigaso gy'okofi nga bw'ogimanyi oba nga ogenzeeko okunoonyereza. So mbufunze barista okakola kakaawa ate n'okasavinga si kaawa yekka tukuwa ekisingayo wano nti asobola n'okukola juices barista abeera asobola n'okukola ne juices milkshakes abaana abawala bye baagala abasobola okubikolera ddala so kati ye barista okay so kati bisanyizo ki ng'oli wano Uganda for example byobeera weetaaga okujoininga Roast Coffee Academy okujja okusoma obwa barista oweetaaga endaga muntu weetaaga ekyapa kya maama wo kikyosi kiweetaaga okujyamu nanikuadvise nze ekyapa ky'ettaka sooka okirekeyo ekyapa ky'ettaka kirowoozeeko okuteekako emmwanjo nasobola naawe okufuuka wadde tugenda kuwa amagezi naawe otusupplying ekofi kuba tumwetaaga mu industry eno bw'ogezaako okutunda ekyapa ate okujja wano oba oyonoona
so mu ngeri nyangu tujja kwetaagisa ebintu bino wammanga tujja kwetaaga gwe omuntu wennyini ogezeeko okututuukirira obuuze n'okugezaako okunoonyereza kwa akademi eno ne tukwetaagisa endagamuntu kwagwa omuntu nga gwe bw'oba otuusa tulina kye bayita endagamuntu oba ekiraga nti olina responsibility oba obutuuze tetujjaga nti batuuze bokka betusomesa wabula oli muntu wavunaanyizibwa kuba national id esooka okulaga atalina national id atanagifu osobola okujja ne photocopy ya passport yo osobola okujja ne photocopy ya driving permit tulina ebintu ebyenjawulo ebisobola okugamba okufuula omuntu obuvunaanyizibwa nojja n'obufaananyi busatu oba passport photos oyinza okuteeka okujja ne kapeni kuba tetujja kusomesa bintu nga tutaddemu kuwandiika oba kumanya kivuddewa ku kyensoma kukeera ku makya kukwata ku kintu kyonna nga tumanyizza ngeri ki gye kiyinza kukola oba ki ekyetaagisa omuntu oyo kikola ntikwetaagisa okujjayo n'akasente akasaamusaamu aka registration ebiseera ebisinga mukimanyi ffe ffenna bwe twali tugenda ku masomero wagendanga ne registration fee nga tonalowooza na ku school fees omuntu zasasula ku ssomero. Okay, so kati omuntu tubi outlining embufunze bw'abeera agenda okujjana eno ku Roast Coffee Academy requirement esookera ddala ndagamuntu ye yeetaaga endagamuntu y'omuntu ye requirement esooka yeetaaga endagamuntu yeetaagayo ka registration fee because bw'oba ogenda ku ssomero weetaaga okubeera nga olinamuko ka registration fee yeetaagayo obufaananyi busatu. Okay, yeetaagayo kyekirala yeetaaga okujjayo n'ekitabo ne peni oba giyite notebook okunotinga wansi kwa tukimanyi tusobola byonna biteekamu nga tolina buwandiise for reference outline. Yes. Okay, alright, so kati nga omaze okujoininga Roast Coffee Academy ayingidde asasudde okufaananyi abuleese lessons zitandikirawo bunnambiro. Ebiseera ebisinga lesson tezitandikirawo mu bunambiro tuba twetaaga okuteekateeka okumanya ku ki kyogenda okusoma kuba tosobola kuva eri n'otandika ku kintu kyotamanya ebiseera ebisinga kyetaaga okuteekateeka omuntu netumumanyisa kuba mu kweteekateeka sooka n'otuukirira abasomesa baffe kwesooka mu environment bw'oba otuusa osooka kumanya abantu bakwetoolodde n'omanya are you safe kikisooka safety first n'omanya nti bwe mba nyingidde mu class neetaaga okuteekako apron eno oba kituyita uniform eno gye tubeera nayo mu class oleme kwekyafuwaza kuba ebintu bino n'obuyonjo ne tuba n'ekintu ekyamu kuteekateeka okuyisaamu mu mbeera nti bw'omala okusoma ofuna ki bw'oba osoma weetaaga kweyisa otya okugeza no safety gears nti bw'oba osoma olina okweteekateeka ng'okugeza tuteekako headgear enviri ziremeggwa mu kyayi waffe waliwo masks ez'okubirevu abalina ebirevu bw'oba gy'oli ne tubeera ne gloves omuntu ng'omuntu ebyo byonna olina okusooka obimanya kuba obuyonjo kintu kikulu n'agambye mu mulimu guno. Wow, that is super amazing. Okay, gwe yakatujoininga yenze Hadija Kigozo wa HK Media ate nze nga nkutuusaako ebyo ebimu ku byoyagala okubeera ng'olaba oba byeweetaaga okumanya. Abazadde bangi muzze mumbuuza ku Roast Coffee Academy yenze brand ambassador wa academy eno oba yenze omu ku ba brand ambassadors ba academy eno, so yinjira n'enzijako ko wano tutera okubeera live ku Saturdays naye olunaku olwaleero nagambe ningamba katuba recordingireyo ka video for reference nga naawe osobola ogamba mukwano gwo nti genda olabe ku bye bakoze ki ku bye bayogeddeko nga teweetaaga kumala kunoonya nnyo kalinki kali very simple tukakusindikira okuva ku YouTube. So bw'oba oli mpya ku channel eno just akagambako ka subscribe okubeera ngo joininga. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ngo tufollowingako bulambalamba tubeerawo nnyo. Mpoza ate tukyeyongerayo tukyabatwalira mu ddala cause details nyingi. Omuntu amaze okutuuka ku Roast Coffee Academy tatandikiddeewo mumuteeseteese ayingidde mu system obwongo bwe buzze nti kati ndi ku Roast Coffee Academy nazze kusoma. Omanyi bwe tukula ebintu by'okusoma tubikyawa oba tokyayagala nnyo okusoma tokyayagala nnyo bintu bikugira bikumenya. Omulimu guno gwa barista guli gutya ndegumenya awo oba owayiriza nkitwala nti gwe mulimu ogusinga obwangu mu coffee industry
gwe kuteetaaga kwekalubiriza gwe mulimu gw'olaba omuntu mwasobola okwetaayiza n'akola buli kimu kyasobola n'okweexpressinga kikyasobola mu mbeera nti osobola okuba n'obuyiiya obw'enjawulo buli lunaku mu mulimu guno. One, tekwetaaga muntu kwambala nnyo nti nga woofiisi. Two, tegwetaaga nti mulimu gwa kubeera kikyowulira na kiky'osobola okuwa abantu. Mulimu gukubeera omuntu okubeera nga ali free. Oba kituyita kuba simanyi mulimu mulala gw'osobola kuba free nga gwe. Kuba gwe mulimu gw'oteekako gw'osobola okwambala nga bw'osobodde naye kasita obeera smart. Temulina uniform yankalakalira nti abaana bambala uniform. Kisinzira gy'ogenza okukolera nawe okeera kati okugeza nagamba eno uniform yamwe apron just kujja kwesibako obuteekyafuwaza. Okay, that is nice. Watukuwa eddembe okugamba nti gira mu kyoyagala. Yes. However, tolina kujja ng'okunamye. Ekyo kikola kikyamu nnyo tukivumira. Ka emphasizing ako. Ojja kugenda ogambe munange guno gwe mulimu okukuwa eddembe okwabalaga bw'oyagala. Waliyo eyo abaana abawala ng'okunama ye nga asomedde Bulaaya abadde bweru. So nga wano tubitwala nti kive naye nga to height is normal. So n'ekyo lino kyemphasizing. Kyemugamba bw'aba ateekeddwa mu mulimu alina okijjukira nti bakama baffe banjawulo okusinziira gy'obadde. Oyinza okuba obadde Amerika nga bwe tutera okugamba nga bo bwe bambala gwe kijja kukolera bw'oba oli eya Amerika. Bw'oba oli mu Bawarabu ku sayidi ere gwe kijja kukolera nga Mwarabu bw'ayagala. Ate bw'oba oli erudda eno ewaffe mu Afrika tulina ennyambalira gye twambala ey'enjawulo era esobola ne kasitoma ne bw'oba oli mukyala ng'oyagala akulaba omanyi gwe mulimu guno gw'osobola okulaba ne kasitoma n'omumiitinga bw'oti ne munyumya seeri kukumbira munda. Kati gwolina okumanya nti nyambadde ntya oba wano bakama bange benkolera banjagala kwambala nti gwera ebiseera ebisinga ku mirimu gye tulaga oba coffee bars ez'enjawulo oba juice bars zetugendamu babaako ne uniform. Kitegeera kati gwolina okumanya nzize ntya mu bantu decent dressing si indecent kutatanya fe abakusomesa in fact oba otuweebudde oba ogezezaako okwambala oba tubanga abatakuteekateeka ate nga jjukira mugambire ebintu bye tusookako nga wakajja wano kukuteekateeka. Okay, abaana basomera essaawa mmeka olunaku? Kakati tuli ku mbeera egamba nti omuyizi tumuteeseteese azze mu kibiina alabe abasomesa bw'avudde awo neerabidde okubagamba omuyizi atuuka atya wano. Iki kyekintu kye twasoose okubuukamu kuba muyizi nga tonajja wano kuba mwenna sisuubira nti mumanyiwo wabula abatinitini abamanyiwo abayizi baffe basobola balagira. Era tubadde endagiro nayo tujja gibabuulira. Anyway, tugende n'ekiriwo kubanga badde sisuubira nti osobola okugenda mu klaasi nga tonnamanya w'ogenda kusomera. Kituufu. Kwa osooka kumanya ngenda wa basangibwawa mbafunye ntya. Bw'oba tonnatufuna kati munange oba watuusa otya wano. Baabo bakulaba endagiro gye bawa. Tuba naffe tulina okwekengera okumanya watuusa otya wano. Anyway, akutuwadde tusaagamu busaazi neera ng'omuntu yenna ng'owetaaga okutufuna osobola okutusanga ku kiwanja kyaffe kye bayita Roast Coffee Academy ku Instagram kwetuli, ku Facebook kwetuli, n'ennamba z'essimu tuziina, ne website weeri, academies ez'enjawulo tuziina. Mu mbeera yonna weeyagala okutusanga weetuli era ng'okugeza tusangibwa wano e Uganda wennyini wano tukoledde vidiyo ne tusangibwa Abu Dhabi. Ne tulowooza n'okwagala okulowooza ku bantu b'obuvanjuba oba Western Uganda, ne tulowooza n'okulowooza kwabo abali mu Dubai kuba mubaddemu embeera nga message zetusinga ofuna batugamba Dubai mutulowoozaako ddi nawakubadde tuli Abu Dhabi n'abasinga batwagala ati tujje ne Dubai. Bakama baffe tugenda ne mu Alaini ne mu Fujairah waliyo abaana ne Sharjah abaana gye bali bangi. So mulowooza ku ky'okuexpandinga ate nga nfunyeko ne messages abaana abali Saudi Arabia ne Qatar nabo nga batubuuza Roast Coffee Academy etuukayo ddi. Era ensonga tuli mu kuteekateeka kubalowoozaako nga bwe tulowoozezzaako b'e Kampala n'okusuubira okweyongerayo okubatuukako mu bitundu eby'enjawulo kuba tulina n'enteekateeka kye bayita mobile service okutuukako awo oli ku mulimu oyagala kuyigiriza ku mulimu ekyo tukikola bulungi. Oyagala kuyigiriza ng'oli mu ofiisi eyo enteekateeka nayo tugiina tugezaako okugondeza bakasitoma baffe
mobile services nazo zijje. Yes. Nga you can move from here to there. Yes, Omusomeseza awaka. Yes. N'omusomeseza mu office. Wow, that's super amazing. Kwa tulina embeera y'abaana b'abayinamu mu nkole ennyangu abataagala kwetaba n'abalala. Abo nabo tubalowoozaako nti abafumbo ng'omwami tamukkiriza kutambula naye ng'ate ayagala okubisoma. Ng'ayagala okusoma abo bonna tubatuukako mu buli ango. Kitwagala okugonzaamu tulabe nga ne b'ogambye abakkata bikyabo bonna tubafundiza olugendo. Babangi bandyagadde naye distance omuntu osooka kubala ngenda kozesa input transport bice byonna ne mu nkola ennyangu era nga gwali eyo osobola otukulirako ku masimu gaffe agali awo wansi ku screen HK Media n'olikinga n'akantu akaliko wali subscription n'onyigako kapeesa ako Saturday ofuna updates okuva mu Barista Coffee Academy every Saturday. Okay. All right, so kati omuntu amaze okuyingira ali mu system ali mu kusoma enyambala tugitunuulidde obuyonjo tubulabye basomera essaawa mmeka course eno tujawulamu olunaku omuntu ayinza okugamba kati ate n'agenda ku Barista Coffee Academy siikole kati ate bampita eri okukwata amawulire ate ndi eno ndi mu kusoma basomera sana abo bonna twabalowooza nteekawo sessions za mirundi ebiri nteekawo n'aba weekend nenkugambye n'aba mobile abali mobile tubakolako ng'omuntu asobola osomera essaawa 4 kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 then netubaawo oyo ntumuta n'agenda n'akola bwegiba emirimu gye bwegityo netubaako ne gutulowooza nti bw'aba ye akoze kuva ku ssaawa 7 awumula ssaawa 8 netumutandikirawo paka ku ssaawa 11 naye bwe tutyo bwe tumukwata noyo asobodde okugamba nti ku weekend nze bwe nsobola okukikola era naye netumuteekerateekera olunaku olwo kubanga ajja netumuwa byonna mu bujjuvu. Academy eggulawo kuva ssaawa meka paka ssaawa meka? Academy eggulawo lectures zikoma ssaawa meka? Lectures siyinza kukuwasalira kisinzira customer waffe afunye ekirungi naye era essaawa ziri official tutandika kuva ku ssaawa 1 paka ssaawa 11 naye ate okusinza ku baclient baffe nti baba bakola tukuwa extension y'essaawa we adjust okusinza according to the client. Okay. Omwana azze okusoma course mu Barista Coffee Academy azisomera bbanga ki? Omwana azze okusoma mu Barista Coffee Academy kisinza ku by'ojja okusoma kugambe tutandikira kukuza emwanyi paka gikisembe naye essaawa zino kati tuli ku kino gikisembedde kukola akacaayi omuntu asomera omwezi gumu ne weeks emu naye mu mbeera egamba nti ffenna tulina endowooza ey'enjawulo oba enkwata ey'enjawulo ate nga ku mbeera emu ebyatulomesa okusoma abantu abamu tebaatuwa budde obwo baabutuseera nnyo ate ne batuwa bingi wabula kituyinza okukola bw'oba tonayiga mu mwezi ogwo ogumu tukwagala nti okuva wano nti omala kuyiga bw'omala okuyiga ne tuwulira nti naffe osobola otukiikira kwati kya butondo bakiswaza nnyo omuntu okumuta lwakuba twagala ssente zo nga tonayiga after all kiddira ffe oba tusobodde kukola bulungi ng'abantu bwe basuubira Barista Coffee Academy kyesobola okuwa omuntu waba oba totukiikiridde bulungi naffe oba otuzaaga tukijjukira nti client asooka ye ambassador asooka wa Barista Coffee Academy nankubadde tulina gwe nga HK Media nga ambassador waffe naye client n'omuzadde asindisa omwana bebasookera ddala nga sinalowooza na ku media kuba omuzadde gwali ayinza okuba omwana wo tomusomesa agenda kukola bweru oba gwe omusomeseza tandika bizinesi oba oli eyo gweoli muzadde weeraliikirira mu mbeera y'akaki kano politics biki nti bayinza okumpeera obutwa gye ndi gwe n'oleeta owo n'ogamba nti wanka mu training ebintu bye sobola okugula mashini ewaka nabeera nga abinkolera nimba mubweraliikirivu obe mupya be balina ate nga n'omukyalo osobola kakaawo kakolera bbaawo si nti obugenda kukola ku mulimu weka osobola okwetandikirawo kubaga amagezi nago tugakuwa tukuwa obuyambi mu mbeera eyo netukuwa divisinga na kikyoyina otandika nakyo tusobola okuwa amagezi okutandika restaurant kikyobaliisiza abantu kuba kikyojjobbawo number one client asooka fefe ngini kwewagira kuba watuwagidde naffe tukuwagira ne mu mbeera ennyangu tusobola okuwa ku bayizi n'osobola okutandika gwali eyo ayagala otandika bizinesi nga tolina sente z'abakozi tusobola okuwa abaana baffe ne basooka ne bakikukwatiramu nga bonoonya capital agattako okusasula bonaakozesa eyo offer esooka gitukuwa
wa abayizi baffe tusobola okubakuwanga gwera naawe omwezi ne bakuyambako mu nteekateeka ezo kubanga ffe academy ne tukwatiramu mu kintu ekyo nosooka ofuna bakasitoma n'ofuna capital yasobola osasula abakozi abo. Yes. Okay. That is super amazing. Abalungi abatulaba nsuubira ndooza kasho katambula bulungi era mukanyumirwa nnyo ku Roast Coffee Academy olunaku lwaleero wensibidde. Lino ssomero oba liyite agiyite Academy Post mu Luganda. Ekifo ekiteekateeka abantu bonna ab'essalira ery'enjawulo okutandikira ku muto paka ku mukulu. Kuba bw'oba togenze ku Academy tosobola kukola ekyo omuntu mulala kyayinza kukola kuba tukimanyi ne bwe kuba mupiira mukimanyi. Wali Academy z'omupiira. Yes, ekintu kye batandikirako ye reference gyenyinza okuwenyangu nti omwana tumugrominga kuva kwasooka obuto paka kwasembayo. Mu recruiting abantu mu registering abantu okuva ku myaka emeka paka myaka emeka? Ekyemyaka kyo tuyinza okubaako n'essalira naye nwankuwadde twandowoozeza ku muntu eyakatuuka mu secondary kuba kino ekintu kya mikono yakatuuka mu secondary noba ng'okyettanira ng'obudde bukyali. Nga bonoga nti omwana ng'akuze kasome ekyalaani. Yes. Twettanira ku muntu okusandika awo yenna asobola okugenda mu secondary. Omuntu atagezaako okutuuka we yali ayagala tumulowoozaako. Omuntu atuuseeyo n'olowooza nti omulimu gw'okola tegukuwa kyoyagala. Ne tulowooza ku myaka gino nti omuntu bw'ava asobola okutegeera ebintu ebibeera mu class kuba sijja gaana jjajja munnange tetuyinza kukusomesa kuba bambi munaatusonyiwa abakulukulu kuba bino ebintu byetaagamu obwongo nga tolina pressure tolina stress oli ready okutuula oyige ng'ekintu okiga okuviira ddala mu bwongo obwo n'okumanya nti ebiseera ebisinga nagambe tutunulira nnyo abavubuka abo mu coffee industry kuba baabakulukulu abo tubadde tubateekateeka kugenda mu nnimiro kutukolera kisinga tukikozese. Badde nkyakujjukiza nti wano ku Roast Coffee Academy we tusibidde olunaku olwaleero ate nga Academy eyigiriza abaana naddala abavubuka okubeera nti nno bafuna emirimu egy'omutwe oba n'emirimu egy'omu mikono okuba barista mulimu gwa bwongo ate omulimu gwa kukozesa mikono. So olunaku olwaleero tuzze ne tubakyalirako tukikola nga every Saturday naye tetusobodde kuba live tugambye katuba recordingire ka video kano mukatereke mu masimu gammwe ng'osobola n'okukasharingirako mukwano gwo osobola n'okuyita ne mukwano gwo naye najja n'abeera ng'atwegattako abaagala okuba experiences zammwe nammwe ku Roast Coffee Academy tubaanyiriza oyinza ogamba nti nze nasomerako barista awantu naye saabifunamu ate we najja ku Roast Coffee Academy ebintu ne bikyukamu nammwe mbaaniriza bulambalamba mbeere nga musindikira ku katext. Abazadde intex zitandise omwezi gwa October mwezi mupya. Tiger yantereddeko ka message n'agamba nti Hadija tulina discount ku intex. Tulina 30% discount? It's a 30% discount. It's a 30% discount. Nengamba nti kanzijeko wanino ku Roast Coffee Academy babeere nga batunnyonnyolamu. Tomanya gwe omuzadde ali eyo akasente kayinza obbako kabadde kakulemesezza okuleeta omwana naye ate bw'owulira nti bataddewo ka offer oyinza okugamba Hadija kamusindike ku Roast Coffee Academy aleme okuntuulirira. Njagala ombuulire ku 30% discount gye mulina ku Roast Coffee Academy ku Intex. Ntwala okubajjukiza nga bw'ogambye ka video kano okatereka musimu osobola okakozesa ng'obujulizi okugamba nti benawa ssente zange bagezezzaako okukituukiriza nti baabano wano baalikodinga ne batugamba bagaba kino na kino kisinga obukulu kuba tulina ensobi bannayuganda gye mukola notabaako nawakuddukira ng'ogamba be bano bennyini kuba ofiisi bazikola enkya abantu ne badduka ne baddukira ddala nga tokyamula kati buno bwe bujulizi obusooka bwe tugamba discount tutera ogigaba mu myezi egy'enjawulo oba mu mbeera ey'enjawulo kuba kafiizi kaffe akasaamusaamu tukasasula mu installments bw'oba gwe tonnazifuna kuba eyo nayo ofa omuntu okuwa okusasula mu bitundutundu wabula bwe tugamba ku kya discount abamanyi okugattagatta n'okubala amangu sijja kibagatta naye mbadde nkusaba engeri gye twagala nnyo omuntu okunoonyereza ku kyakola nekyagenda okukola nyinza okugamba omuntu agenda okusoma full course asasula akadde kamu emitwalo 3 bwe twogera ku 30% omuntu agezaako okukuba ebitaabutaabo ebyangu osobola okukirowooleza nti 3 gavuddeko sasula akakadde kamu bwe tugenda ku oyo wa half course yasasula emitwalo 85
oba asoma ye basically ayagala half nesani ku advise kukola half wandifunye ekintu kino mu bujju full package atera okukola half ebiseera ebisinga aba yagamba banziba nagendako nensomera wano nenako idea yes so bwe yakatandika siku advising nga wandize n'okifuna mu bujjuvu yeri gye tuyita full then wa half oba basic yokutugambe nti eyasomerako ewantu oba alina idea ku coffee oba ye already akola mu coffee naye nga abadde oba munywa nnyo alina interest yaludde nga abiraba naye nga tabikolangako ngaka idea katonotono tugezagezaako kugamba oyo omuntu yagezaako okusomera ku kyennamukaaga kati otuuse mu coffee industry oba okola mu bba yonna coffee bar tugiyita coffee bar wabula ngaziwa akaana ka roast coffee akalala ng'ogamba bayinza okwongerako akalala wano n'enfiira omulimu duka buddusa ate ogatteko wano oyo gwe tutera ebiseera ebisinga okwadivizing okukola haafu eyo nkufuna bulungi. Alright, so omuntu amaze okujoininga ka 30% discount mukamuwadde omuntu oyo asoma for how long? Omuntu oyo twagambye asomera omwezi gumu ne weeks emu wabula bw'oba tonnayiga nkiddamu bw'oba tonnayiga musaba busabi tujja kuwa obudde bwonna bw'oyagala era mbadde ngenda kubuuza nti omuntu kati asasudde omwezi gumu naye guweddeko tannabayiga mumukola mutya mumusasuza ssente mumwongerayo kadde kibeera kiti mukakiiko ka Uganda tutegeera embeera n'ebitukwata byanjawulo oyinza okulowooza ku nkuba eno efudde embe ennaku zino nekulemesa okutuuka munaye ng'ova bwayise kamwokya nekulemesa otuuka okyateekataka baana babazadde abalina abaana okusoma tukirowoozaako era tubulaba twewaayo okukugamba nti ovaano ng'oyize nankubadde guba omwezi gumu naye kyetusinga okwagala nti oyize kasitoma waffe so tulina n'ebisulo gwali ewala nga tojja kusobola kutuuka amangu tulina ebisulo ngera osasula akasente akasaamusaamu akatali kawala yes kyobojja ne bw'oba tonnayiga ng'osula toddamu kusasula kiri nti bw'oba osasudde sente ezigambiddwa nga wakatuuka ovaawo oyize oba osuzeewo bbanga ki ebyo ffe tebitukwala ekisinga obukulu oyize osobola mufa nnyo ku kuyiga kw'omuntu okusinga time gye mumulenga off. Yes. Okay, that is super amazing. Ebyo nno munayo bisanga ku Roast Coffee Academy temugamba nti sibaagaliza. This is a very big offer for you guys out there. Coffee oba being a barista right now kiri ku market. So gwe omuzadde abadde tamanyi ku bwa barista nkakasa olwaleero ofunye kyekisinga okubeera ekirungi. Muleeta abaana mubasomesa emirimu gy'omutwe, emirimu gy'omukono. Omuntu abeeraawo ng'alinako ko omulimu gw'amanyi nga ne bwe bamugoba nga ne bwakeera ku makya sente ne zimugwako nga akozesa mukono bw'ati n'abeera ng'ataakola ki asobola okwebbulula. Ennaku zino okugenda mu mawanga ag'enjawulo abaana bakadaama ba housemaids out there osobola okusondayo akasente konoga nti anze bwe ntuuka e Uganda ngendako wali adi gyantwaleko wali eri okuliranako Enjoy supermarket mbeere nga nkola ki nga njiga obwa barista ate nve wano e Saudi neyongeleyo Dubai nve Dubai neyongeleyo Canada. Coffee is international. It's an international thing. Era nti namagambe ku lunaku nga buli lumu October tubeera n'olunaku olwo tujaguza coffee kisege then nembeera neŋŋamba nti omunauganda ali yagaliza munauganda munno mu mbeera egamba nti ng'omuzadde ne bw'oba okuliridde nga tosobola kusoma bintu bino ng'owulira tebisobola kuyingira muntu osobola ogamba kansindike mwana wa mama wange mwana wa tata wange nakubadde tulina okuzimba tulina okukola ebyenjawulo naye mbadde nsuubira nti buli bwe tukolekitinga amaanyi kangezeekwa bwe tugenda ebweru oba bwe tubeera mu fields ez'enjawulo tulowooza nnyo kuba tuliraanye naye gwe bw'oba tolowooza ku bakuliraanye bansobi kubanga omuntu ono bw'aba tafunyeemu naye tofunyeemu tulina embeera okubeera n'abantu gweoli eyo Yesu agenda mu bwakadaama sigambe nti gwe mulimu omulungi nekyo ekiriwo kubanga tubadde tutuna amaanyi bwa barista aye ne tubeerawo n'embeera nti ffe twakitegeera nti bannayuganda tusobola okugenda mu nsi ez'enjawulo kofi ono gwe tukola ow'enjawulo netulema kubeera mu mirimu nga bwakadaama bakliina wabula guno omulimu ne tutasiba bwongo mu kifo kimu netubeera n'embeera nti omuzadde agamba nti nze ndi mukulukulu naye nandiyagadde ekintu ekyo wandifudde ku mwana ogamba nze wange amaze sinyafu katandika okukola ssente kw'amaanyi agawamu gatuwa ekyokuyiga n'ekyokukola ekyenjawulo oyinza okuba okyali Dubai eyo oba Abu Dhabi
ng'onoonya kuzimba nyumba gula ttaka naye nga tezinawe ne bw'okwata akakadde akamu kamu 3 n'okateeka mu mwana n'agenda n'akola obukadde 6 obukadde 4 mugenda sonda mangu muzimbe ennyumba muweze mangu mweteekeke omuwendo ogw'enjawulo bw'ovaawo oyagaliza omwana wa sisitawo omwana wa jjajja kwaba otabaagaliza tulina embeera mu kika oba gye tubeera mu community buli bw'obeera n'omuntu atalina kyakukola oba weereetedde akabasi oba obulabe n'omuntu oyo okutunuulira obubi so nandikuadvise nze gwali Abu Dhabi Oman Dubai wani Uganda atanafuna kyakukola tutunuulira okuba nti abavubuka bonna twandibagasiza omulimu guno nange profesa ekintu olina engeri gyokiteeka ku level naddala endala gyesitegeera anyways so abantu tebagala nnyo bintu byakusoma abantu tebagala bintu byakuwandiika temutabula abantu obwongo ne mubawa notisi abantu ebyo bintu babikowa kibeera kita temuli mu kusoma peni cause waliyo omuntu ng'ali eyo nga tamanyi luzungu naye nga yali agadde okujja okusoma coffee ku Roast Coffee Academy naye nga gamba kati nze atamanyi luzungu ngenda kukola ntya abantu bwe batyo nabo mubayambako tubayambira ddala okusinziira ku ngeri gye mbadde information nkozesezza olulimi mwenna lwe muwulira ategeera olunyankole tujja kujjawaawo ategeera olusaamya olusoga mwenna tujja kujjawaawo naye nsoose kulowooza ku lulimi ffenna olutwangwira olutugatta tutwala mu mbeera nti gwe tewasoma tomanyi kuwandiika yes tewasoma tomanyi kuwandiika kituufu naye nagambe wali bwe tuba tukuteekateeka ojja kujja ne kapeeni n'akatabo wonangezaako okugamba nti gwe kyowulira nti osobola okukirifaalingako bakitugeza okuddayooko emabega n'ogamba gwe kiwandiika mu lulimi lwokuba tulina abasomesa mu nnimi ez'enjawulo oba ozza oti basomesa mu lulimi lw'osinga okutegeera jjukira nagaye tutuuka ne ku baclient abali ewala gwenza okuba omanyi Luwarabu tulina omusomesa asobola okukikola ekyo tuvola atugamba kapeeni bw'oba ojja wandiika mu lulimi lw'otegeera omusomesa ajja kusomesa mu lulimi lw'otegeera era ogeze okukwata nagambe kye tusinga okwetaaga bwe kuyiga okubanga otukiikira nga ne bwe tugamba tulinawo omuntu ng'abaana be tulina e Dubai Abu Dhabi America gwe gye bali bangi era osobola okubatuukirako n'omubuuza gwe wayiga otya kuba kyemmanyi olina mukwano gwo Kizito okimanyi teyasoma n'essaawa zino mulaba ssente z'ayina n'embeera gy'alimu obufaananyi bwe yeekubya yennakuta omukopo alright so kati waliwo abantu abali mu South Africa waliwo abantu abali mu America abantu abali emitala w'amayanja nga tali wano mulina online courses tuteekateeka okukikola mu mbeera eyo kuba tukyali nnyo omuntu osobola okumusomesa online n'ategeera by'osomesa nnyo era tuziyina ezo session tulina Google classes ebiseera ebisinga ezo tuzikwata ku weekend oba tuzikola ku weekend mu mbeera egamba nti tutuuka kubeeyo abeewala okugezaako bagondeza naye nandikyagadde singa abazadde bonna balina embeera egamba nti sitwala mwana ku ssomero nandiguze kompyuta kuba abazadde balina sente ezo oba okugenda ku campus oba okugenda ku ssomero sente z'okozesa okugenda ku campus zisobola okugula kompyuta zisobola okugula data ne tukifunzafunza nti omuntu okuyiga ebiseera ebisinga bw'aba atuuse ku kinyusi kwasobola okugamba okusomesa n'ate nolaba dija ataawo ng'ataddeyo ekintu ekirala kituufu bisege kati eza online tuziwa abantu kusinziira ku bwagazi n'obwa applying ze kuba tulina engeri gyo applying si kya buli omu kuba tukimanyi ebiseera bisinga olina n'okukwata ku mashini kati gwatalina mashini practicals zisinga obukulu ogenda bipracticing otyali eyo ayagala okusoma online anti mbadde ngamba nti no online oyinza okuwa omuntu okumuwa videos like n'asoma n'ategeera n'afuna ideology eya coffee agenda okutuuka ku kintu nga si kipya mu maaso ge kituufu ekyo ate ezo nagaye tuzisengekera abo abali special abakyuzinze okukola ekyo nga wakajja kuba mujja nerabidde okugamba nti otiikinga n'ogamba nyakusoma ku weekend nze nyakusoma after lunch nze nyakusoma ki lunaku lulamba gwe noba n'ogamba nze nyakusomanga ku buli weekend ey'omwezi nze kyenneetaaga mulala n'agamba nze nyakusomanga olw'eggulu ku ssaawa 2 naye tumuteekerateekera kuba bakasitoma bonna twetaaga ne tubakwata mu mbeera
ebayamba okuyiga kuba buli omu alinako obudde wayigira ekintu n'embeera emuwa eddembe okukola kyayagala. Alright, banaye mu kuwumbawumba njagala olunaku lwaleero mbeere nga mbasiibula naye tugenda kusimbyayo n'endagiro ya Roast Coffee Academy. Gwali mu Abu Dhabi wogenda otusanga, oba oli Dubai wogenda otusanga, mpozi ate nawa ne Uganda wentudde okuliranako Enjoy Supermarket. Awo omuntu ali e Masindi ng'ayagala kujja wano enajja nankumbi akola ati? Omuntu ali e Masindi kyenjo mu advise nga jasooka kuba kasimu akali awo nga bw'okalabe bwe tukatadde awo n'okona ne kapeesa ako okulayikinga oba okusiima bye tukuwadde jasooka okuba ekusimu eyo. Wabula gw'ava e Masindi tukulowoozaako mu mbeera eno nti osobola okulinnya n'ojja mu kibuga kuba erinnya lyaffe livuga buli wamu ne ku TV ez'enjawulo mutulaba ne ku media houses ez'enjawulo mutulaba. Sijja kuwagala nti oyinza okubaga okutuuka wano ng'oyise Masindi oyinza okuba oyita ku kkubo ddala okujja n'ekitu ekisinga obukulu nti otuuse Entebbe enajja nankumbi ku Stella Stage okuliraana Enjoy Supermarket wakukyaki aba Sevenside kikisinga obukulu kuba gwe Masindi sijja kuwagala nti nyakulagirira oba nolinnya ogenda kulabira ddala ekipande nti Roast Coffee Academy kukubaawo oyinza okuba nesengawo nga yayinza okuleeta ng'agenda kuvuga nga gwendagirira okuba taxi mbasi kuyisizaamu maaso kuba essimu ojja kutuuka. Okay, so kati abantu abali mu Abu Dhabi cause Abu Dhabi nsuubira ye headquarter ya Roast Coffee Academy. Bali Abu Dhabi era akasimu nako weekali naye olowooza ku luguudo oludda ku kisaawe ky'ennyonyi oba kye tuyita Airport Road mulowooza ku kizimbe kye bayita Alwada Mall. Ekizimbe ekyo kyankizo nnyo kuba we tusimbye amakanda n'osobola okutuuka. Sijja kugamba nti otangetange onoonya ebizimbe birala gweyogera ekigambo kimu ng'oli Alwada Mall Airport Road ojja kuba otusanga. Okay, abali mu Dubai bw'otuuka ku Banyas Metro Station beera ng'okubira ku Tiger essimu awo we nabeeranga mu katundu ako so mpangaliddewo ebbanga ddene nnyo nga ndi awo nzijjawo nnyo bwe ŋŋenda abaana batula ku Banyas awo mbatumiddeko nnyo nabajjangako nnyo interviews abaana banoonya emirimu so najjangawo nnyo ate nga dayiro era ekuŋŋaanya abasuubuzi ekuŋŋaanya abantu aba buli kika mwe tugula ebintu so bw'otuuka ku Banyas Metro Station mwena mugimanyi abaana abajja obuzi mu Dubai abasinga awo we mukuŋŋaanira beera ng'okuba kasimu akali awo wansi obeere ng'onoonyako omwami gwe bayita Tiger agenda kukuvuga akujjaawo akutuuse ku akademi yaffe ate ng'eby'e Dubai byo biri special ebya Abu Dhabi biri very special nti tukuweewa okusula tukupulaningira ate bw'omala okusoma gundi bw'omala okusoma obwa barista bayina engeri gye bakugayidingamu kukubeera ng'ofuna tukuyambako okufuna omulimu kuba tetwagala kusomesa bagenda kutuula baferiya kitukola bubi kuba tusomesa notikkirwa gwayagala okutikkirwa Uganda tutikkira Abu Dhabi tutikkira kuba tulina olukisa okuva mu Ministry of Education wansi wa Uganda wansi wa IT Directorate of Institution tuli wansi w'ettendekero eyo okukakasa nti ffeffeka academy ekola ekyo n'okutikkira omuntu gw'atannatikkirwa oba yalema okutuukawo otuuka otuuse ku ssomero lisobola okuwa kwasi kyenyinza okugamba bataddewo okukwakuliza okugenda e Dubai wabula Roast Coffee Academy mu institutions ze bagambye baze balistinze okubanga zitwala abantu eri kuba batuuse mu mbeera nti osomeddewo osomyeko ki batutaddeko profession yeri etya yes batutaddeko kyobola kuli wansi education yes. Okay, bannanga abalungi tugenda kubeera tubasiibula tulina kye tubalekeddeyo kye tutababulidde akatalekeka kandibadde nti omuzadde yagaliza omwana waffe ffe abazadde twakulanga batugamba olina kusoma kufuuka looya naye nze bwe nali nsoma actually baŋŋamba nga ffenna tetugenda kulya mu bitabo era bwe kyali waliyo bannanga abali mu bwakapenta abali mu mirimu egy'enjawulo kyenandikwadivise nze gwe woowulirira woofunira emirembe kuba ffenna nkujugiza tetugenda kulya mu bitabo jangu oyiga ebyemikono byandibadde nti byebisinga lwakuba gavumenti yaffe simanyi kyeriko n'ebyo ebisinga era ensi ezikulaakulanye zitambulira nnyo ku bintu by'emikono
si kubyekkalamu kuba ne bw'onaawandiika ebintu nga tosobola biteeka mu nkola kintu kikyamu nnyo. Banaye katuwasiibule gwe omuzadde beera ng'otukubirako kanamba k'essimu kolabaawo eyo ye Roast Coffee Academy. Academy yokka esobola okubeera ng'emangula omwana wo n'abeera ng'alina omulimu oguli professional ate nga gumuwa kasente akasaamusaamu. So beera ng'obakubirako ku nnamba y'essimu eri awo wammanga ate obeere ng'obafuna bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi featuring Roast Coffee Academy olunaku olwaleero ngenda kubeera mbasiibula. Kuba tuli nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo ogenda tusanga ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku YouTube wano beera ng'onyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'ojoyiningira wite ne bakwano bo ate nabo babe nga batweyungako. Tweyanza nnyo bakwano. See you again.